abakozi bulungi naffe yategeka nga twakata mu lunaku twongere okwebaza Katonda era n'okusaba bannaffe abo abakola omulimu Mukama abakozese bulungi. Waliwo bannamawulire abagakuŋŋaanya, waliwo ababasimusula, waliwo ababasoma, ate n'emitendera emirala. Mwenna tubeebaza bannange bannamawulire, ate twongera okubasabira olw'emizibu ebusiikana nga mukola emirimu gyammwe. Naye buli mulimu guba n'obuzibu n'okusoomozebwa. Ffe n'oluusi obuweereza bwaffe oluusi batutwala kabudde. Naye nammwe mulina ebyaki, mulina ebyammwe. Leero lunaku lwa kugenda Mukama olw'abannaffe ono Zambala. Naye jjukira nti omu ateekateeka okwebaza naawe abaakuteereddewo omwagaanya naawe ojjukire ebyo naawe osobole okwebaza. Mwabazze wano nga mutunuulira Zambala kubanga ye yabayise okwebaza kuno. Mwebaza ki? Naawe oteeka okuba ng'olina yatuteeka buteezi omwagaanya titujje tuleete eddoboozi eryawamu ery'okwebaza. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Olwaliro ekisooka kubadde okwebaza Katonda emyaka 17 gye mmaze mu mawulire, n'ekyokubiri okulaga ensi nti nkyusiza olugendo lwange okuva mu mawulire okuyingira olutabaalo lw'ebyobufuzi era nga tunuulira nti ebigendererwa byange bijja kutambula butereevu n'ekibiina kya NUP kubanga missoni enkulu oba ekigendererwa ekikulu eky'ekibiina ekyo kwe kulaba nga bakubiriza bannayuganda buli lunaku okozesa eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka okukyusa okulembeza ensi yaffe eno mu mirembe. Kyokola ne ku mulundi guno twakozesa ekigambo kimu kye twatuba nti akalulu okwekalakaasa. Kyoba otunuuliramu ebyo ebitagenda bulungi byolaba nga bibi n'oggwanga lyattu erya Uganda, kozesa akalulu ng'olonda ojjawo ekikyamu oteekawo ekituufu. N'olwekyo kwe kujja okwenyigira nange mu lutalo luno olw'okulaba nga tukyusa Uganda mirembe. So omukolo guno gwali nagutegese, ekisooka nga njagala okukwasa Katonda okuyiringisa obulungi olugendo lwange. With a lot more information that the ordinary person doesn't get to interact with. What you show them is a bulletin of 30 minutes, but you have footage for many hours. That means you discover a lot, you know a lot about the goings on in this country. So when a journalist comes and joins the political space, it's an incredible thing because they know what is happening, they have seen these things, they've interacted with leaders and so on, and so they know the right thing to do. And that's why sometimes when somebody who's been a journalist joins the political space and then becomes something else, people get angry because they're like, you're not an ordinary person. You know the truth. You've interacted with it for a very long time. All right? And so I appreciate people who join politics as journalists and they stay the course. So I welcome my brother, Zambali, bless you, and others. Erinnya Galukande Christopher, CEO wa X Events. Omukulu ono tuli wano lwa kwebaza kwa mugannaffe Zambali Blasio Mukase Nabweru nga yebaza Mukama emyaka gy'amaze ng'aweereza eggwanga nga munnamawulire. Muganda nange wano ambuuzizza lwaki omuntu yandibadde yeebaza. Ffe mu Buganda tugamba etasiima ebula agiwa. So kikulu nnyo okusiima Katonda by'atukoledde n'abantu. Abantu tuleme basiima nga bafudde. Ababadde mu kkanisa Zambali yibazizza abantu okuva gye yava ku Metro FM, ku Beat, ku Capital, ku Tiger ey'okukyala e Nabweru. So abantu abo bamanya nti bye baakola basiimibwa. So kirungi nnyo naawe andaba olunaku olwaleero bako omuntu gwe weebaza. Kikulu nnyo bigambo oluusi kati ffe abantu abatubeeredde mu bulamu bwaffe nga tulina kyogera musasula mu mpeke n'omukubira kasino nga maama weebale ssebo weebale yakusuza nga wakajja e Kampala kwate essimu omukubire kubanga Muganda nange weebale kundisiivinga Kampala. So ge makulu g'okwebaza. Kizaamu by'amaanyi g'eggwanga ffe mu NUP ng'okulembeze kwa NUP tetuvangayo era tetulifaayo tugambe nti abantu bannaddiini mutuwagire nka NUP, abakulembeze b'ennono mutuwagire nka NUP, oba baani mutuwagire nka NUP. Nedda. Naye kyetugamba nti bannaddiini abakulembeze b'ennono nsonga zino kibeera kikulu okuyongera kubanga balowoozi gaffe gasinga nayine ku gaffe. Munaddiini bw'avayo n'agamba naye kino kikyamu. Lwaki abantu batulugunyizibwa? Lwaki bwebakuba mutwale mu kkooti kiba kyanjawulo?
Kulembeze w'ennono wafaayo n'abyogeramu kiba kyanjawulo. So tetugamba nti bafeeyo okawata ate ki era tukibasuubiramu era kiba kikyamu mu mateeka. Nadiri wafaayo n'agati bagira kibiina kino omukulembeze w'ennono n'avaayo nti tebalina kibiina kino. Naye tugamba nti abantu mukulembera abajja mu makanisa gano abajja mu mizikiti abagwa mu bikaanya abagwa mu cultural institutions ez'enjawulo batulugunyizibwa bayisibwa bubi kiba kyanjawulo omwogera ku nsonga